Webutuukidde olunaku olwaleero ng'ebbeeyi y'amafuta oba petro erinnye okuva ku 408 okudda ku 500 n'okusoba. Ebbeeyi y'amafuta etatereera yeraliikiriza nnyo bannayuganda abamu ne batuuka n'okutandika okuleka ebidduka byabwe ewaka. Kino kiva ku nsonga y'okuba nga Uganda tennabafuna muduumo gw'amafuta okutandika okgeefulumiza. Kati okunogera ekizibu kino eddagala, Minisitule y'Amasannyalaze n'Obugagga obw'Ensibo evuddeyo n'enteekateeka nnamutaayiika mwe bagenda okukolera amafuta mu bintu bye tulima wano nga kasooli, muwogo n'ebikajjo. Amafuta gano gajja kuba getutabulamu ge bayita esano gajja kuba gava mu kasooli, mu muwogo ne mu bikajjo. Ruth Nankabirwa nga ye Minisita w'Amasannyalaze agamba nti mu kaweefube okukuma obutonde bw'ensi amafuta gano gaakutabulwa wamu n'aga petrooli. Tugakozesa mu kufumba naye tusobola okugatabula mu petrooli. Petrooli oyo n'aba nga takyali wa bulabe nnyo ku butonde bw'ensi. Agamba nti enteekateeka zonna ziwedde era balina ebifo eby'enjawulo mwe bagenda okutabulira amafuta gano. Tulina ekifo ekiyingiza amafuta Mbalaba era ekyo nga nawo waliwo kampuni egenda okukola okukakkalabya omulimu ogwo ogw'okutabulamu kali aka 5 ku 10 aka esano. Tulina emutukula nawo amafuta gayingira nga gayita ku mazzi, awo nawo tetujja kulekawo. Tulina waliwo kampani egenda okututabuliramu amafuta gano. Tulina na wano ekawuku Entebbe era nawo waliwo facility gye tutaddewo egenda okutabula. Agamba nti kino kyakuyamba okukendeza ku muwendo gw'ebbeeyi y'amafuta ekibadde ekizibu eri bannayuganda abasinga obungi. Gavumenti eggyeeko emisolo ku mafuta gano aga esano. Ekigenderero twagala n'omuwendo gw'amafuta gwe andaba oba mpuliriza agenda okuganywa oba okugagula ku masundiro g'amafuta osanyuke omuwendo gusse. Kinajjukirwa nti wadde Uganda yazuulibwamu amafuta mu bitundu bya Albertine Region era nga gavumenti ezze esuubiza ng'enteekateeka y'okutandika okwesimira amafuta gano bw'ejja okutandika mu bunnambiro. Enteekateeka eno oyinza okugamba nti yafuuka gannyana aganywebwa omuwangaazi. Winnie Tessa Nakayinja, agafeeyo ku Spark TV.